bafaaki nyabo bafaaki naye mutukano kola ebitasana abalaga ekitufu gwe mukyawa kana bino ebintu ebibalwanya twabisangawo tulibirekawo bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye. Taata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamil. Taata. Muze. Abbas. Oleno oliyana yo wewe taata oyagale. Why? Aremne kadine myaka je tuliko. Je tulimu. Bino bye twasigalira kubeera mu bisolo naye musanze wana simanya akayana oba yabadde ki? Biro einaku nga 3 ngonvu tebina maanyi naye kalaba kalebe vule simanyi lwaki oba kalebe vule kalabe n'obugumba bonna buvuddeyo simanyi ddala lwaki oba mama wako takayonsa akayonsa naye eyina amabeere atumiza omusawo okuva eno ku ggombolo njagala ajja akankeberereko okakole ki alabe omanye ebisolo bino ebyetaaga keya birinyanga muntu byetaaga okulabirira mukulikeko ensolo ya bbeeyi ennaku zino ekibuga kigamba ki kibuga kirungi taata mwebale kujja annange nawe mmanyi baana bange Oveki mama. oyinza okubeeraawo n'oludda obyoza n'ebiddamu nebikutambula n'olowooza kyokka nange mbadde wano nga tuli ffenna naye ebirowoozo bigize ate ne bibula mbaako kyendowooza kati olowooza bizinesi yo olowooza kugenda mu kibuga kuzunga agamba mbu ate ngende ndabe gundi yalwadde ate kinobeerawo naye nange muli baana bawala naye ensobi ezimu muzikolanga nga mwegendereza ate kati twakoze akale kyenteerezaako kugamba mujja kutuuka muve wano mugende mufumbirwe kwera muli baana bawala mujja kuwala naye n'omulenzi avaawo n'akola bwe tunaafuna abasajja abatuufu tunaafumbirwa naye kisooka batulumya bulumya mitwe kinsanyusizza ndi mukyali baana bagulize era ffe olwatugambye taata netugamba tulina okusitukira ffe baani kinkoze bulungi kakati baana okutenguwa taata ensonga eyabayisizza mundaba mu myaka gye ndiko ngenderedde mukitegeera Allah yankwatirako ennyumba nenkola ki nengimaliriza ekyo kyebaliza Mungu kakati nga bwe mundaba mu myaka gino gye ndiko mu mwakula buli omu alina amakage gwe Jamiru oyina agago Abasi nawe oyina yokola ki obeera naye kakati mbeera nga bwe mulaba ekiyumba ekyo ngenda n'ekibeeramu bwenti bwa nnamunigina nenzuukuka ekiro mu matumbi budde naye nsaba Allah neŋŋamba Allah nze nakukola ki kiki kye nakukola mu Allah wange okubeera nga ndi mu kiyumba ekyo bwe nga bwe mukiraba obwomu bwenti obwa nnamunigina neera tugira taata netujja mujja naye mujja ne mundabako kati gwe Jamiru omaze ebbanga ki nga tompuliza gwe Abasi nasemba ddi okuwuliza diro nasemba ebbanga lya mwezi gumu naye kimanyi taata nze nakugamba wokubira akasimu bundi sisobola kugana ne bwe ziba ssaawa 9 ogw'ekiro taata nsituka oyogedde bulungi wenkubira akasimu singa ongwirwa ekimbe mu budde obw'ekiro mu matumbi budde ng'ova ku kibuga gy'oli ng'ogamba nti ng'owumpuguma ekiro ekyo nkimanyi toyina mmotoka naawe toyina wadde ka boda kati ng'owumpuguma ekiro ekyo ng'ogamba nti nzija ngenda kulaba nga ntaasa taata kakati n'olw'ensonga eyo baana bange ekimu ku nsonga eyabayisizza nina ekirowoozo ki taata ekirowoozo kye nina mpulira nga obwomu bukoze ki ate leero omutuufu olowooza omupimira bwa mwana wange Katonda akuyamba byonna naye nze okimanyi Katonda yali ampadde naddala naye omusajja oli banne mutuufu mama yali musajja naye ensobi ze zaabaawo kale ku sayidi zonna zaleeta ebizibu
Naye mama gwe buli wobeera okwegamba ebirowoozo byo gwe bibyo buli wootulaawo n'olowooza olowooza Abdala buli woolowooza kwegamba ebirowoozo byo byalookingirawo Abdala kati maama kankubuuza ate lwaki mukyogedde bwe butyo kale nze kyengezaako batangaaza tewabangawo nga mufunye amaka ensobi ezimu entonotono bw'obanga omuntu omwagala obanga wamwagala kubanga nze omusajja yampisa nkyali ayagala kintu ekyo kyokumuwasa bw'oba wati omwagala ki ekyakujja ati kyekyo kyembagambye nti ensobi beebaawo nga si y'amaanyi nnyo ogumiikiriza kuba kati nange ndaba nandigumye wandigumye napapaala nenkikuliriza ate nga kikyali kale ate yaneetondera naye neŋŋaana nga kale obusungu nga mpulira nga kinganga nti kipya nnyo funa waffe wamufuna mu nsobi mwe muli baana ba nsobi kyoba ogamba nakyo era naye mwagala naye mwagala kwegamba akijja eri wansi oba kyengezaako bagamba okwagala mbukoye bamama bammwe bonna nga bwe bakola kimukimanyi bwe bagenda kakati mbadde njagala nzize omu ku bamama bammwe Taata kubona kikirowoozo kyennina aliwa kubona bweyagala okuza taata nalowoozezaamu nengamba maama Zulfu ono ye muntu omutuufu okuza mama wono omulwadde mama wono mwanyina mu mulwadde nga ndaba ye muntu omutuufu okuza taata walowoozezza ddala kituufu ebuzaako ne Allah ekyo kyembabuulira ntudde ebbanga ebiro okumpi ndowooza ebiwera nga nkyowoozako neŋŋamba bya Allah nsaba ontaase ontekemu mu bakyala bonna bagenda ani gwe nsobola okukwayo nenfuna ekirowoozo nga maama Zulfa ye muntu omutuufu ate kigenda nakunyamba lwa nsonga engeri gyali nti muwala we ye mulwadde kati kiba kinyamba kukuba kati nze ngenda mu ddwaliro neneetawula mu ddwaliro nina okulabirira ente zange nina okulabirira okugenda okulima okitegeera kakati maama Zulfa agenda kunyamba abeere nga alabirira muwala we nga nange bwanzijanja mute mukiraba taata nga ntya Allah era nga nkussaamu ekitiibwa nga muzeeyi wange sikisemba kuza omukyalo oyo eki yalabye okusinziira omukyalo oyo engeri gye yakuyisaamu ng'engeri gye yavaamu wano taata wali badde oddamu n'okirowoozaako sikigaana maama Zulfa teyampisa bulungi go ge mazima naye ate nange okwagala okumuzza sigamba nti nina nnyo ekigendererwa ekiri awo oba ekyokumuddira nti oba mwagala nnyo kale katugambe naye olw'okuba nti ndabanga nange obwomu bw'omu nnyumba bukoze eki bumpitiriddeko kati kwe kwagala muzze wakiri naye nga sirina nnyo kigendererwa ky'amaanyi omukozi tujja kumusasula mwana wange abakozi tondeetera kikemo ku myaka gyange gino ogenda ondeetera omukozi mbeere nga mu nnyumba eyo nga bw'ogiraba mu bunene bwayo ekiro sitaani bwankemera awo ekyo nkigaanye ekirowoozo kya taata ekyo kyendaba kituufu kubanga olaba omukyalo oyo kasita akomawo taata ajja kubafuna obudde obulabirira ente ze ate n'okwetawulatawula kuno mu ddwaliro kuno kujja mulwaza bodaboda zijja bazitwala oluguudo luno mwana wange oteesezza bulungi nze ngamba taata ekirowoozo kikituufu newakubadde maama yamuyisa bubi biseera biri naye ayinza ajja kukola bati tokyali mwana muto kati ngezaku tokyali mwana muto oyinza okuba oba mulinayo muyina ate ng'olina era ne gwalina eno olwogerageranya kyentegezaako bagamba nogala naye gundi oli omuvuuka oli ye yali asinga oli tekiribeerangawo maama bagamba tewejjusanga mama tumutegekere addeewa mama yagala kuddayo wabudde ate ebyo alina muyawasa wamba kyova olaba nti bw'abeera wano buli ssaawa abaana bange abaana bannange Nuuru walololo buli kimu biri Nuuru sigambye nti ate kati bwekidda mu baana ate mwenna muli baana bange mama tuli baana naye ate mmwe sibageraageranya ku basajja ba abasajja tufuna bafuni ate mmwe mubeera mwakulira muki mukyenda kyange
mwe ate sibayigamba nti ate balimba embalimba enjagala ennyo okusinga ate bana mama singa bali obaagala nnyo oba singa tobaagala nnyo wandibadde tobannyonnyolera toba tugambanga maaso gawe ne tataawe nga uganda wammwe naawe ekyolaba oli mwana muwala ojja naawe oyinza okutuukako no abaana n'otobazaala mu musajja omwo era bonna abaana oba obaagala era sinzaga nti ate bali olw'okuba navaayo sibaagala mama nze nsaba mukama bwandabanga ntuuse ku ekyo kyoliko anzitanga busi kuba mama ebyo byotandise ate simanyi bikyate biki ddayo mu bufumbo tonkooyo oba osinga kwagala eri beeri nze ebintu byo byantama naye kyolaba singa sinze ennakuza nandiroozezza oba omutima omubi wagujja wakubanza ate si gwe nnina singa tewali mwana wa muganda nga omwana alina omutima kale mbadde nkibagambako ng'abaana abawala tibobeabeeranga okasobi katonotono omusajja nga akwagala nga naawe omwagala ogumiikiriza atyankalanye abaana lunaku zino tebakya ajja muyamba bulungi nnyo mirimu gine ate abantu bakyuka kati osalatuke naye nze kizibu kyange taata sikugamba nti kubanga taata yalabye olina okuwetaaga omukyalo wassa omukyalo omulala yes sikisembe ekyo ate Jamiru olw'ensonga oyagala tuli bakulu kati taata ate azaala omwana omulala tuzaala abazzukulu kati kuba nani analabirira munne tulaba nti ekyo kiba kigenze oyagala kunsi nze ku myaka gye ndiko nzuno ndi mu myaka 7 kaakati mmwe mwenna mukuze mbazadde mukuze owulira kati ate bawulira batya nti ate Haji yafunye omuwala omuto ate atandise okuzaala ekyo haramu halamaini ekyo sijja kikola be mubanga muwulira nti mwagala nzize maama Zulufa nze nabayise saabayise kuba kumpando nabayise ng'abaana bange kubanga mukuze muli basajja mumanye ne bayitira mu nnaku gye mpulira gye mpitamu era nga kimanyi mujja kumpagira ate gwe Jamiru nkwewuunyiza nnyo kwa Jamiru gwo mukulu wa basi gwe ndibadde osinga n'okumpagira ddala taata sikuwakanya yalabye bwe kiba nga kyekikuwemerera nga Allah wati bwakulunganiza ngende nekyo mu maaso awo nno naye awo mutisiza bulungi taata maze kuwagira wamma mukazi oyo akuyambeko ku mirimu eno era kati wenjogere kale taata ndoza tugende waka mumale okunywa ku lwendo lw'otuzi otuzi to tetulwadde adi mama wamwe taliiwo naye otuzi tubeerawo kale taata tugende waka tufune ku lwendo lw'otuzi ekibuga kigamba ki kirungi si kibi abantu bamwe ano badde kuleetedde Katonda yoiko Mumbeji anje munaye oleesa Katonda ndeesa Katonda ndabira wa munaye ariko wadde okasubwa Mama Zulufu anje okamula Katonda nze bwentyo Mama Zulufu anje webale kudda nakomyewo munnange kyakusanyusiza nnyo ndi musanyufu nnyo nze kulaba mbadde nkoze nga mpeddewo naye muzina ennaku ze wakadda nze nangeze senga tululalo neetegereza ngeze nange nkulaba alhamdulillah bwe wabadde eyo nga nange nno ndi eyo nga nange nga nawe onsuwa kyokka Mumbeji ndi musanyufu nnyo kirungi bwoba osanyufu goge mazima nange ndi musanyufu naye nno munaye nkubuulira ki gwe okimanyi nti mu baana bange bano abaana abafe okimanyi nti mulimu abamu abatabasanyukidde kuddako nkikubuulidde ekyo era beera baana nga baani abo abo sijja kuba kugamba nti ate gundi yabadde akola ki ekyo tukireke saagala ate kwongera kukola ki kwongera kutabula amaka gaffe kasira kirungi nze nyini gwe ndi musanyufu era muli mu mutima gwange nomala ogubikkula booti essanyu eriri wano kale munaye kasita gonjagala alhamdulillah
kangende nkuleetere kukokulya ate akatundu wafumbye eddala kayo abuuza kyekikunjagaza ekyo muyiiya njagala tulowooze ku kyokkolera muzeeyi edduwa tulina okwebaza Mungu ya Rabbi kubanga muzeeyi ebbanga lyamaze Allah ebbanga lyonna lyamukuumidde nga talina wuwe naye okubeera nga kati essaawa eno amusobosezza okubanga naye afuna wagamba nti wano we wange tulina okukyebaliza Mungu. Nze ndowooza twalira tukirowoozaako tukole shuku. Kituufu ekyo baba Jamiru kyoyogedde kituufu nnyo era ensonga yo njagadde njiwagira naye obuzibu obuliwo muzeeyi lwali twagendayo engeri gye yakazi omukyalo olwo ate era atugamba alina n'omulwadde awo ewaka ekyo kigaanirawa sisuubira nga kiyinza okukwatagana awo okukola edduwe n'abantu bali mu kukyakala ng'ate wakali omulwadde kigaana kikya nga abasi nawe gana ontabula omusajja abadde kirya nga akunyonyera ebintu kati omukyala yakajja obuzi yakadda buzi yali yagenda nadda kati nga tulemesa tukola shukulu ya muzeeyi kituufu yakadda naye naye maama waffe atuvaako naawe njagala okutegeeza nedda wuliriza njagala okutegeeza omwana ono nti nze n'okudda kw'omukyala oyo saakusemba ng'akimaki huyo yalina omwana mulwadde musimanyanga biki wakuyamba kuva ku epaka kuzeeyi nze ebintu byokokola obo obubi bw'abantu abakulu omukazi kituufu tasobola tulemesa nga tandika tekisoboka namu muleke baba ekintu kyogedde kituufu tata tumukolera ennyumba ayingire ennyumba tukole shukulu wala nze nkuwagira tugende maaso tuwe maama ekitiibwa kubanga oyo naye maama waffe mukitegedde tulina omuwa ekitiibwa gwali agamba ekyo tumuwa kitiibwa tumuwa ekitiibwa naye njagala mbabuulire ebintu byonna byonna ebikwatagana ne Mungu wookirowooleza wookikolera naye kyembadde nga olaba n'ebitabo bigamba tuwe abakulu abatusingako ekitiibwa Mungu gwensookera ddala naye baba lwaki weesukulu wetuyisa otukuŋŋanyiza tutese kintu kimu mulemedde okuteseganya ekituufu nze ngenda genda mujja gambo yangeolyagamba kati olyanza otusinga amaanyi ogenda okuvaano nga tegedde ekyokukola kuba temumaliriza mukakkane bannaye baganda bange tulina okuba omuntu omu tata waffe yatuzaala oli musajja ogwo omu newankwale tuli bamaama batuzaala banjawulo okiwulira tulina okusooka okuwuliza tata waffe kyatugamba nga tetunakola kintu kyonna bannange wati muwano we tuli ne wabaawo omuntu atuwulira n'abitwalira maama waffe wulira Antoli sagala mukayane yajja baga mujja mukubira esimu zajja kumpita kuba kati gogamba kero lagamba kutyo tugenda sula wano baganya ebintu byokuva mu nsonga gonna twatise ne lagamba tugende ono yayeresa kati tugende kati abaye muwulire nze nabayise wano muwulira tuwapase nawe kati wulira eno ensonga tulina okugimaliriza mwe muwulira mutya mulungi butya nga mu lujja lwa muzeeyi tenti zisimbiddwa abasiraamu batudde bamasheki batudde akabaani kanyooka buli omu aminsa amin ensaniya z'omuceere bazitadde wano ensaniya z'omuceere abantu balya pirawo ku pirawo abasiraamu bakwata pirawo ku pirawo bonna batudde omuceere tulidde tumaze okulya omuceere eri amataali gakuba mulujja lwa muzeeyi mwe temukyagala natayagala ttaali muwulire kino nze nyina okukigosa anayagala okujja nange tugende wa muzeeyi anajja ali batasobodde kujja analekayo naye baba kituufu oli mukulu waffe naye olina okubanga ensonga ezimu ozikwata bulungi nze mbabuulidde kyekyo anayagala anajja Fatima omulabye anti olwokuba enfula mukulu kati olugezigezi okubeera nonna abakakkamu munnange okubanga oli okimanyi maama waffe naye ate ne kali akakwate kali kenagamba kakali emaki emabega tulina okuba beegendereza
Haji. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Mulindeko malo kujja ku Qur'an wanyi. Bisera byange eby'eddembe. Yetata. Mpera mpuliriza Qur'ani. Ekyo kikulu nnyo taata. Salamu alaykum Haji. Wa alaykum salaam. Aisha. Wanyi taata. Fatuma. Wanyi taata. Muli bulungi? Tuli bulungi Haji. Aisha siri musanyifu gyo oli okimanyi. Ensonga ogimanyi? Haji njimanyi. Aisha wafuna omusajja omusiraamu. Nina gwe nkyetegereza Haji. Nina gwe nkyetegereza. Naye gwe n'ogenda abaana bazaala ogano ozaala buzaazi ogenda simanya ba matini simanya ba ayasooka muzaala simanya mwani. Ngenda tereza Haji. Aisha wetereze. Ngenda tereza Haji. Fatuma emisomo giri gitya? Taata emisomo giri. Genda ali oleta akakeeka mutuule kaano. Kale Haji. Mu nsonda awe kali. Mwebale kujja. Kale taata. Jamiru. Taata. Abbas. Wanyi taata. Niye Abbas gwe eddiini yakukola ki? Taata eddiini njirina. Yambala bino bya kinniga bya kivubuka. Omuntu ogwo gwaganye ddala okugendako enkofiira. Obusiraamu bukuswaza. Olwebe musiiwa. Buswaza naye. Olaba munno Jamiru ayambala bulungi ayambala ng'obusiraamu bwe bukola bulage. Fatuma. Naye Fatuma naawe obuzeemu. Obuzeemu emikono egyo obusiraamu tebulagira kwambala eyo oba oyambadde enkunamyo. Wali oyambadde bulungi ku mutwe ne wansi ebingoye ezikweyo obulungi. Naye obuzeemuko. Naye mwebale kujja. Bwe mubadde eyo era mbadde nebuze. Bwe mbalengedde ne ngamba beekuŋŋaanyiza batya. Ng'omwoyo gutuluma. Ne mugaaga tugende wa taata tumulabeko. Alhamdulillah Mungu abaawe mubaraka. Naye ng'oli otya taata. Ndi bwe ntyo era kati obulamu bwadde si bubi. Engeri maama omwoyo maama Zurufa yakomawo. Kati obulamu tebubadde bubi. Ate naye muganda mumwagendayo ne mumulaba Zurufa? Nze nayitayo luli Haji. Nayitayo ko naye. Jamiru wagendayo? Wangamba wankubiriza muno ngamba mbogenda kugenda. Nagendayo era ne mumulabako naye. Banange baana bankamba buli obusiraamu butugamba okugatta Oluganda. Mugatta oluki? Mugatta Oluganda. Era bwe mbalabye wano nga mwekuŋŋanyiza. Ate nga bamaama banjawulo. Muli mpulidde ki? Essanyu mu mutima. Ne ngamba alhamdulillah. Mwebale. Naye nno taata tulina ensonga etuleese wano. Tulina ensonga etuleese okujja okulaba. Kakati bannange bano babadde balina ekiteeso kyabwe. Era nga bateesa okukolera edduwa nga twagala okwebaza Allah okusobozesa oyingira ennyumba yeeno. So kozi kasooke tujje nsooke nzije nabo tukwebuuzeeko. Tulabe. Kakati baana kirowoozaako kitaata. Ekirowoozo ekyo tekyandibadde kibi. Naye kakati njagala muteeberezeemu. Muganda wammwe akyali ku kitanda. Zurufa. Mulwadde. Naye kakati kiwulikika kitya nga muganda wammwe ali mulwadde ali ku kitanda. Nti ate mmwe tuli ku masanyu, tuli mu kulya piraawo, tuli mu kukola ki? Mulowooza banakira. Oba maama wammwe yennyini maama Zurufa. Njogera empola tampulira. Muli anakiwulira anakirowoozaako ki mulowooza taata nze siina bubi bwe nkirabamu n'akatono kubanga ekisooka bwe tunaakola dduwa n'omulwadde bagenda kumusabira kyakisereza naye kimuyambiramu tusaba kino nga nekiri tukiyungamu byonna Mungu ng'akkiriza lumu kati awo kabi ki taata ye ensonga nno lwaki tuzze okwebuuzaako taata tulabe gwe ki kyosalawo baana bange nga mundeetedde zahama omakya kuno naye kyendowooza ng'omusajja omukulu ngenda kusooka mala okuweebuuza ku maama wammwe naye ng'ensonga zikwatagana ku Allah bwe mugambye ekyo bwe mutaddemu ekyo kyokugamba nti kijja kubaamu n'okusabira omulwadde ayinza obutakiraba bubi kuba ngenda mumugamba ajje tukyogereko era tekijja kukola bubi bwe muyitaano ne mwanja ekiteeso ekyo taata ffe kati ffe tukugambye ffe tukunyonyodde ensonga yaffe taata gwe kiraba otya bamasheeki batuule akabaani kanyooke duwekolere tumiinise gwate munange wetutebaze Mungu kuwa maka gano tunaakola ki kaakati kyengenda okukola maama amwono ngenda kumugamba nti abaana bano bategeseeyo edduwa ey'okusabira ani muganda waabwe omulwadde taata leka kutiiririra Mungu shukuru eba shukuru edduwa y'okwebaza tulina okugikola nga yakwebaza biri ebyokusabira omwana omulwadde bigenda kujja
biyingira mu buyingiza okatyoka tata mukyala wo mutya kyekikulu kakyoka matata okusinga Mungu si kyengambye nti oba mukola ki nti oba mutya kale ngenda kufuna engeri gyenkimunnyonnyolamu tekirina munno musobola okwesa gende muteeketeeke affeko kkiriza katusabe Mungu ateke mu baraka akirize Mungu afukume Aisha ensonga gyenkugambye Haji ngenda kirowooza sikukirowoozaako Haji Aisha sikukirowoozaako ye Haji naye nkikolako Haji nkikolako nina gwe neetegereza wano waali ono omwetegereza omuyita gundi nti TV ate we naatomera bikunyumira ate era watomera dda ate kakati okyalina gundi watomera dda kale Fatuma kale salamu alaykum naye nyamba nawe jongera ogiterezeemu amina emikono agituuse eno kale mubandabire kale Haji salamu alaykum wa alaykum salaam akaka kano kanga kugirewo ddala abaana bamukebe bana nga bandeetedde ekizibu akati mama Zulufa ngenda kimunnyonnyola ntya mugambe nti abaana bategese edduwa ya shukuru kwebaza Allah kutunyingiza nyuma ng'omwana we ng'akyali ku kitanda naye kale sina buzibu nja kufuna engeri gyenkimunnyonnyola Bafaaki abatusaako bunkenke ng'ebibalwanya naffe twabisanga